omukulu gwe bayita Buule ono ng'akola mu monitor mwetaaga wano n'ebigambo jagala omugamba then mumpitireko n'omukulu gwe bayita Makolo Kavuma eyava mu FDC yeyita activist ne Makolo Kavuma atuleko wano ku video abasigadde tujja basanga nga bwe tulina okukola nga bulijjo. Alright, okusookera ddala njala sooka kwebaza ba comrade mwenna okwetoola ensi yonna abakola video abakola comments abasharinga bapostinga mwenna mbaagaliza emikisa gya Katonda gibakulembere n'obuvumbwe mulina. Lwaki mbagaye ebigambo bino nti amaanyi ge muteekamu effort gye muteekamu ku mutendera gw'ensi yonna ogenda ku Twitter ne mutweetinga ne mulabisa Museveni mwebale nnyo mubalire ddala. Effort gye muteekamu okukola videos ezibanja Ssaabasajja Kabaka abataddemu ennyimba abakoze bitontome abakoze video. Guys, I salute you. Temuva ku mulamwa kubanga sente nyingi mayigaza ataddeko ku social media ne bana mawule ngenda bayisamu ne gali kitegeeza nti omulimu gwe kumukola guli visible gulabikako nga ne nanyini gwe nyiri gwe mugukolera kimuwa amaanyi okuba nti asobola okuba nti alina abantu bamulwanira. Kale mwenna ba comrade mwenna ne bannayuganda mwenna basajja bakulu bajjajja bataata mwenna ba Luganda bakona mikona bakoze video okukyakola video okubanja Ssaabasajja Kabaka mubale nnyo balire ddala. Nammwe abakoze post n'abakoze video nga mumanya corporate Masaba Faustin antegezeddwako gye buvudde katono nti bamusudde ebitundu by'ejjinja neera bakomekeza mu tutte mukomera. So ka stage kirungi tumanyi location wali tujja president ne bekikwatako ne security bajja kufuba okulaba bagenda okulaba Muganda Foyo Masaba Faustin mukomera wano n'aba ejjinja basobola okubanga bamulaba mu mbeera mwali. So mwenna mwe bali kuba omulanga ku Twitter, Facebook, TikTok okubanga mbale mbanja Masaba Faustin bangambye nti basobodde omusula mu bitundu by'ejjinja bakomekeza mu tutte mukomera. So tubanjako nga tumanyi location wali ne tujja kusaba batumuntulage bulungi nnyo tugetegere nti omulimu tugukoze. Kale mwenna okukubadde kwebaza mwenna abadde bakola omulimu n'abakyagukola nga njagala sigenda baluisa njagala ku bagamba n'okubategeeza nti ewali omukka tewabula muliro, ewali omukka tewabula muliro. Bw'olabanga abangi basonze kimanye nti waliwo omulamwa. Banyabo ne basibo mwenna bannayuganda nzijukira n'obategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ye custody wanu wa bannayuganda bonna bawangalira mu Uganda ne mu Buganda kubanga yakumaakuma tayawula mu bantu. Kati custodian oba omukuumi waffe omuwolereza waffe bataliwo kitegeezo olina okubanja va ku bantu abateekeddwa bawadde ensimbi okwogera ebitali bituufu. Kabaka tamanyikiddwako waali era twetaaga okumanya Kabaka ali luddawa. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njala sooka tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga osasudde ssente ku ba bloggers ab'e Kampala ba NRM catastrophe wa boss Museveni. Ntegeezeddwako nti osasudde ba bloggers e South Africa ne mu diaspora okubanga bakuutira akadingidi ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti gyali, which is okay. Gwe comrade yenna ng'oli wa national platform oba oli wa NRM ng'ogenda ku defending Mayiga nti simanyi defending Mayiga tugenda kwambala tetutya. Sente zigenze South Africa zigenze mu diaspora ne Uganda gye ziri. Gwogenda kujja we Masaga ng'eggongole sibaka bugu ku nsonga za Buganda tugenda kwambala tetwagala kumanya kuba buli buwanga waffe ensi yaffe. Kale sente muziri mwe mumanyi ne anajjayo omutwe nga we Masaga tugenda kwabya ate mu kimanyi ffe enkola yaffe. Kale mwenna sente zisasule Mayiga asasudde ba blogger bangi nnyo bengenda n'obagamba ano olwaliro mukitegeere nti sente zitambudde. Kati tebakutiisatiisa wadde okwogera ekigambo kyonna twagala ekigambo kimu Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Ekyo nkimaze saagala kulwawo. Kati njagala tandika program eno ya leero nendooza kansooke mpiseewo akagambo kamu kano kagende wa president njala kuwa security alert eno nga nyongera kujja nasembayo kuwa ku lunaku lwali lwa Sunday lwali lwakutaano last week kanyongere kuzeeko sebo. Kansulenti omukulu James Birungi atuuse wa Seemwaye kubanga gw'ovunaanyizibwa ku nteekateeka z'okusaanyawo abantu Museveni baatayagala. So Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nakutegeeza wiiki eri ewedde nti omukulu James Birungi ku biragiro bya Museveni yazze mbuto n'ayita omukyalo ono Anne Abaho n'amutegeeza nti njagala mission yange etuukirire. Anne Abaho bamwongeddeko omwami bamuyita Barnabas Muchunguzi. Kati mission bagenda gikola Barnabas Muchunguzi
ne Anne Abaho okuba nti bakulinya kagere okuba nti basobola okusaanyawo naye nga possible we ya butwa okujongo balemberedde basobola okukozesa other option eza shoot and run kati omukyalo nabagambye yono gwe bayita Anne Abaho yono agenda kukozesa akabinja ke ekifaananyi kya Barnabas Muchunguzi ngenda kifuna essaawa yonna naye kati yono naabatemu ali ku mission y'okusanyawo president wa Kabano ono avunanyizibwa ku bakyala bangi n'abasajja bangi bawadde obutwa ne bafa mu ggwanga erya Uganda ne ku international level okwetola ensi yonna baganda bafe bona bafa mu binaabiro abafa cardiac arrest mu America mu Bungereza luddawa omukyalo ono yavunanyizibwa bamuyita Anne Abaho nabawadde ennamba ze sigenda ziddamu yoyo omukyalo ono kati yoyo omukyalo oyo avunanyizibwa ku mission empya ey'okujjawo president bamutaddeko omuntu gwagenda okukolera bamuyita Barnabas Muchunguzi so Mr. Barnabas Muchunguzi wonna wooli mission gye mwafunye okujja Robert Kyagulanyi Center mutajja kusoboka nga weetuli kubanga ffe tulina satellite zaffe buli wamu mwetoola ogenda okukola meeting okusanyawo president tujja kuba tuziraba so Mr. President wonna wooli ngenda kusaba n'obuwombeefu emmotoka ffe eri gy'oba otambuliramu ekirala nakusaba at least ofuneyo invisible gloves ng'omuntu bakutte mu ngalo tamanya nti obakutte mu ngalo okwewala obutwa haaga ebintu ng'ebyo by'okunywanya buli kimu okyewale kubanga abantu bamaliridde Museveni ya sanctioninze mission eno jukira Museveni wa sanctioninga mission abayina ogitukiza by all means kubanga agamba nti gwe Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka mwe musigadde omuziziko mu kkubo lya Dere Drinking General oba GMG genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba mwe musigadde mu kkubo lye so kati ayagala mwenna nga amaze okukola ki obajja wakati omukyalo ono Anne Abaho ne Barnabas Muchunguzi bakwasiza mission kati mukyala Anne Abaho nalowooza nti olinamu ku magezi amatonotono olw'okuba mwolina ka resistance ne kakao mentality era walemeddeko n'osinkana mukama Museveni ng'oga nti gwogenda kulemerako ku mission y'okutta Kyagulanyi nga bwe twali twogedde ku mission ezimu n'oziremerako ez'okutta abantu bemuzze mutangambawo obutwa nti gwogenda kulemerako kati olwali bwe nva ku live kuno ngenda kutimba ensi ekutambuze ojja tuuka ne muzi embassy z'otamanyi nti bulijjo babadde bakumanyi nti oli mutemu ojja kitegeera bulungi nnyo kati mukyala Anne Abaho bwe nva ku live kuno ngenda kutimba ensi ekutegeere ekinaddako gw'olimanya ky'olimpa tukooye mu abanyalwanda okumanyira bannayuganda nga mubatta nga mulowooza nti mutegeera nnyo awo nvuddewo saagala balwisaawo kati tutandikire luddawa ne information nyingi tutandikire luddawa katutandikire wano ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'okutaano mwaka 2024 mwaka nga njagala guddusa kale mbalabusizza nnyo mu bannayuganda bonna gye musinzira okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna ne bacomrades mwonna okwetola ensi yonna kasubente muli bulungi right ngenda tandika n'olugero lugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya nga ngenda sinzirako olugero mbayo wano mu article oba mu kawaayiro akamu akasembayo mu biwandiiko ebyewandiikibwa Museveni n'akagurupu ke ak'Abanyarwanda abaatula Lwakitula ne bateesa butya bagenda okufuga eggwanga emyaka 5 mu bintu byonna bye twabagamba akawaayiro kano twali tetukafunyeeko bulungi ngenda kabasomera mukategere bulungi nnyo mulyoke mutegere nti muyina okuzuuka nga obudde bukyali kasubira n'abasobozi batuuse 1 amamesa amangi lwaki tegeesimira bunnya olw'ensonga buli limesa liba lirowooleza mu linne lyalyo nti lijja okutandika okusima ekinnya amamesa ago ne gakomekkereza nga tegasimye binnya ndowooza lwandibadde okuvuunula oba okunnyonnyola abannyonnyofu kubannyonnyola abannyonnyofu ebunnyonnyoka okutegeera ensonga zino obunnyonnyofu bwazo lwaki mbagamba bwentyo bannayuganda tuli miliyoni 44 naye ffenna tuli mu kunyigizibwa kwekumu abawagira Museveni ate ab'omuwagira okuggyako famire ya Museveni eri obulungi naye ekizibu gye tulina Museveni bw'asanga abamuwakanya nga baluvunyo baagala ssente abawe ensimbi ne bava ku mulamwa ate batufuukira ekyambika kati tufuna obuzibu naye ekyo si kyekizibu kyaffe fe abakyali ku mulamwa baagala ensi yaffe tujja sigalawo naye kati ngera bagabwe batya Yoseeri bamugoba yava e Rwanda n'ajja mu Uganda n'ennyina nga ku myaka mito
Nobera kim bitundu bya Maserengeta ga Uganda mbanyankole mugoba. Nasibira mbuganda tumuyamba. Mbuganda kati ali mukututta atwefuulire tewali buzibu. Ne time egenda kujja. Naye Museveni okuyingira ensiko ya mu biwandiko byagamba yagenda n'abantu 27. Naye nga abantu 27 alimba wali already abali Tanzania bali mu 13 plus n'abalimu abali mu kidirizamu ne bana 27 be bali ba key factors ba key figures abali master planners abayino okubayino okuwa ebitundu benjawulo kubikomandinga abanyenze embuuza bana Uganda milioni 445 naffe tusobola okubulwamu abantu 27 nga ba key factors abasobola okuorganizinga buli party ya Uganda nembanga musobola okuteekawo group ekitono nnyo abantu gye 13 ne twedividing ne tusobola okwerwanako kubanga tugenda mu kalulu akalulu jjajja mbabulya buli muzanyo Museveni gwasinga okutegeera nibo kiba kisaana kukwata mberengezi baluka tubalule popcorns Museveni awutacha asobola okubanga bagaggawadde bayina abaana bawe bati okufa bazimba dda amayumba e Bulaaya ekibati okufa ninze mbabuuza ku milioni 5 fenaffe tusobola kufuna abantu 27 ba coordinators okwetoola eggwanga lyonna nga buli coordinator at least avunanyizibwa ku bantu 10 bayina cooperatinga nabo ne mu making sure nti buli ajja okubeegattako mumuwandiisa endagaano nti ensobi yonna gy'akola afa kubanga Museveni abasinga obungi buli yavanga ku mulamu yamunyiganga okitegeera buli yavanga ku mulamu yamunyiganga tebaagala kumanya kati naffe bwe tuba tulina abantu omubisobola okuteeka county wide buli muntu ng'asobola okugavaninga abantu 10 kwaba bali mu 7 tekitwetagisa na kulekana bino sime tugenda mu kulonda sime tugenda kuba campaign sime tugenda kula that is total nonsense kubanga mu plan ya master plan y'emyaka 5 kino kye bayogerako abasinga obungi tetwakibagamba naye nakifunyeko kopi group y'abasajja bana abanyarwanda batuusa bakulembera Museveni mu group ye bagamba nti the group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan. Ne bagamba nti mu bintu bibateesako mu kusembayo butya bwe bagenda okusaanyaawo buli muntu yenna abagezaako okwegagamula okujja obuyinza ku kika kyabwe kino eky'Abanyarwanda ekya pulani ya myaka 5. Akabenja konna kakkiriziganya bulungi nnyo nti okufa kwe baasalawo okuteekawo ng'ekibonerezo okutta abantu bonna abaagala okubeeyimbamu okubajjako obuyinza. Kankabatire mu Luzungu. The group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan. Death was suggested for the potential nti okufuba okuttibwa kwe kwasalibwawo eri abo abagezaako okwagala okunyeenya okujja obuyinza ku Yoseliti babulwa n'akabiya kaaba kati taata njala babulya ani mu Uganda alina monopole ku bukulembeze teri alina monopole ku bukulembeze Uganda yabana Uganda si our foreigners. The only thing people missed in Uganda is we've tried to wake up Ugandans, but they are still asleep, whereby they lack information about their responsibility as Ugandans. First and foremost, a man who's leading that country, Museveni, is not a Ugandan, Musajja Munyarwanda. International Criminal Court ekimanyi, America ekimanyi, Bungereza ekimanyi. This is the core point. Ntide watu batutandise kulwanyisa government ya Museveni. It is very easy to get support from the international community than keeping quiet and sitting down. Kino kibagamba mukijje kunze musituke. Yensonga lwaki Museveni bw'akwata omuntu amutulugunya n'amutta kubanga yali option gye baateesaako nti banyina batta buli avaayo kukola ki okugezaako okubajjako obuyinza mwe batudde batta busibuna kubatwala ng'embuzi batwala ne mufa ne mufa. Please njala baga musuke mukyuse mentalite yammwe mukitegedde bulungi nnyo kati gwe nga njagala okuzanyira akatambi kano akabadde mu basuubuzi jjo njagala opitira omusomesa omulamuzi omusirikale owa poliisi munnabyabufuzi ne munnayuganda yenna nkuzanyire akatambi kano Museveni bwe yagambidde nti ye wa myaka 8 era agenda kufa
mwe mugenda okubonaabona ye nga avudde okubanga he doesn't care buli kimu kyabadde ayagala mu bulamu akifunye mugenda kubonaabona mutya mwe bannayuganda kaakano nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona if we don't build a good country for you. Mwe mugenda okubonaabona kubanga yaweze emyaka 8 olwo yayogedde amazima nabagamba omuntu gyako mukula ayogera amazima ye Museveni akimanyi okusinza ku birwadde bimuluma n'embeera gyalimu agenda kufa tamanyi kigenda kuddako kati mu nsi yammwe mugiwaddeyo mutandika okulya ensimbi n'okulya nkuzibwa nga temumanyi missoni y'abana basajja mugenda kuddawa kati nkugaaga omusirikale wa poliisi omulamuzi omusomesa kiki kye musigazizza mu nsi omusajja abagambye ye agenda kufa emyaka 8 plus ninga ali mu 9 mugenda sigalawa era mugenda sigazaaki kyasinga obuti okweraliikirira kati awo tuvuddewo njagadde mpitereko mbagambe buli muntu zuukuka gwe tulowooza nti abantu abagenda okujjako gavumenti yatetookera bote mu mugundi mu mugendo luweero baali babajjamu ayoni nedda kubanga ate n'abagirwanira si bafuga eggwanga abasajja abaganda bawamba Kampala bebalwana lutalo Munyarwanda yafuga kubanga yatta abaganda abantu tebasobola kukola ki kutegeera musajja ono abamutegeera bo yebatirawo n'abalala bamutegeera badduka dda baliwa wabweru wa Uganda kati awo tuvuddewo njala tandika video mu butereevu eyo mbadde mbatandikako butandisi kati tugenda tandika video entuufu eyaleero video entuufu eyaleero ewa njagala tugenda gikwata mpola kyekisookera ddala ekyokubiri njagala ngobanga omutwe gwo munafu video giveeko jja kuddedda kubanga eno video njikoledde abantu abategeera okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwenna abawangalira ebweru emitala w'amayanja n'abali mu Uganda yo seriti bahabulwa talina wajja ssente njala okubaza baana bawala bali Saudi Arabia n'abaana balenzi abasobodde okuba omulanga ku gavumenti ya Saudi Arabia netegeeza mu 70 tulina sereze tugenda kukola kubanga naffe tukyetaaga ssente simanyi Luwarabu nandibadde mbibaza mu Luwarabu sirumanyi njala baga ekigambo kimu shukrani mwebale nnyo okukola omulimu ogwo ekyo mu 70 kyetwagamba nti wandikola ekintu okulumya obunonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza abaana bwewasindika Saudi Arabia ogenda okubonaabona mu busibe oba mu kubonaabona basobola okwogera Oluwarabu ne bategeeza Abawarabu nti esereze muwa Museveni talina se kyagenda zikosa agenda zibba na kutubonyaabonya kale mwenna abaana ababadde bali mu ggwanga ly'Abawarabu bali nnyo okukola mulimu ogwo ezo nazo zamuvuddeko zagenze kati mazo bebaza kati kansubire nti Nalongo Sorogeti Anita Amonge atuuse Mama Lususu n'abalala tutandike video nga nabo kwebali bulungi nnyo kati njera tutandike bwe tuti simene tugenda tutandikira bulungi nnyo banga ebyo okusookera ddala njagala kutumira ku mulwanyi munnafu omusajja omuzungu omuddaaki gwe bayita Dr. Nico nti omusajja ono musajja si munansi muna Uganda naye alwanira eggwanga Uganda atiisiddwa okutegeeza eggwanga lya Buddaaki nti wakiwa wa Museveni ssente ezitaba na Uganda era ku lw'omukaaga lulukwa ndooza ku lw'omukaaga naku z'omwezi abadde 4 yakwatibwa poliisi ng'ali mu kwekalakaasa ng'ategeeza abazungu lwakimuwa abasajja ssente naye bamutadde oluvannyuma wuuyo. Comrades, this was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. Oh, yeah, Dr. Nicolo. So whenever you are right now, Dr. Nico, thank you very much for fighting for us as we Ugandans, because you are not a Ugandan, but you are trying all your level best to fight for us. So we thank you very much, and we appreciate the good work you are doing towards the struggle and the liberation of Uganda and we Ugandans at large. So when we bali kusabira omwami ono musajja Mudaaki
naye alwanidde eggwanga Uganda emyaka gyonna akola demonstration waba agenze bw'omu asobola okwenganga abasajja abo naye n'otunuulira ekisajja Kinnayuganda ekikazi Kinnayuganda ekiri mu diaspora nga kiri mu kukola ebintu ebitategeerekeka biri mu kulya ssente ono omusajja mudaaki baamukutte ku lw'okola ng'ali mu kwekalakaasa. Comrades, this was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. So, Mr. Nico, whenever you, thank you very much for the great work towards the liberation of Uganda. May God bless you. Don't worry, very soon we shall meet. So, you mukuru Nicola katigo muna Uganda aliyeyo, ngoliyeyo, munango chebase, waliyo na bazungu bakuruwani lofune dembi, uneyo chebase, uli mukulia sente, ogamba anti, oyagala ensiyo. Kati, mubutongole, katutandike video eyalero. Mpozi wajja kubeera yo, kampisona kana akalangira kali, mu Schengen countries kagamba kati Netherlands stroke Belgium presents an annual get together BB oba Babachu. The entry fee is free of charge. Kajja kubeera ku Mandela Park, ku Amsterdam. Ejja kubeera no kuzomwezi 29 ejja kubeera no kuzomwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 2024 kusaawa zijja kubeera ndowooza saawa 8 okukomekerezebwa ku saawa ndowooza nga 9 bwe bityo simba saa za irupuza nsobera kakana akalango k'abasajja abamu mu Schengen countries abamu European countries abagenda okubeerayo ne Babachu aka get together. Alright, ndowooza njagala tutandike video mbutongole buli omu owulize bulungi kansubira nti omulangira Junju Spirian otuuse tutandike video mbutongole. Kati babagamba nti Bannayuganda bamulinga abasumba endiga naye ng'endiga zennyini temutegera kye bayita endiga. Kati njala mbalayika video kano mutegeere nti bwe tubaga abantu abamu tuba tutegeeza nti tuli mu kusomesa Bannayuganda naye nga bamubalinga ngaki endiga kaakano. Wulira oyo musumba ali Kampala abuulira ndiga. Kati Bannayuganda bamubalinganga ka video kano tubabuulira ebintu bino ne batutunulidde butunulizo kaakano kano kali Kampala omusumba yadde abulya ku kkubo endiga ne zimusalako n'azibulira ekigambo. Kati Bannayuganda basinga obungi tubabuulira ne balinga endiga zituna butunuzi bweziti nga tezifaayo. Ati katandike video eno. Kantu subira nti Wasanya Karo Charles Peter Mayiga otuuse abalangira n'abambejja basava ne banava babloga ba NRM abamayiga be yataddeko mwena mutuuse ne ba analyst ba YouTube mutuuse bulungi nnyo. Njala tukwate video eno bulungi nnyo. Mu kusookera ddala twatandika ffenna olutalo lwa social media okununula eggwanga twali bayitirivu nnyo naye kwaliko aboogera oluzungu balufuula baluwutanga buugi where are they are nowhere to be seen. Kwaliko bangi nnyo nga ne sibamanyikiddwako gye bali babu. Kati ffe abalina omutima gw'eggwanga tukyaliwo mpaka na leero. Kitegeeza ki akakunguta kagenda kakunguta. Waliwo bloga nga ayogera oluzungu n'ogayi Queen atazze oba Prince Charles azze oba nyazze tebaliwo munnange. Kati ffe tuliwo ate tukyakolera ddala okusinga n'abo bakola ki abaliwo. Lwaki tubagamba nti ffe tuli mpaka lasi tetugenda kuba tulina ekintu kimu tetubulibwanga labi zino kuba twagala eggwanga lyaffe. Natandika program ebyobufuzi nze nentunula eriiso neriteekebwa nga waliwo ekitambula bulungi mu Buganda nenkola program gyebayita ebimulimbulanga emigo gyenkola Sunday nenzija nenwala ne Wasanya Karo Charles Peter Mayiga ku lwadde bwa Kabaka mpaka lya mujja Ssaabasajja Kabaka ng'agenyezza. Tekuli munnamawulire, tekuli buloga, tekuli mulangira, tekuli mumbejja, tekuli mu lukiiko lwa Uganda mu kiise, tekuli ani yali avuddeyo kulwanira Ssaabasajja Kabaka mutuusa we mutuusiza olwaleero.
kati bwe ntunulira abambejja ab'ensowole ne ntunulira abasajja abakiise mu lukiiko lwa Buganda ensowole ab'amasaza ab'amagombola bannabyabufuzi bannamawulire nga bawadde ssente okubuzaabuza abantu ekyo tugenda fafaagana nammwe Ssaabasajja Kabaka ye custodian wa Uganda ne Buganda ne bannayuganda buli kintu kino kyontukako tulina kituusa okweri abantu ekisookera ddala nabagambye nti abantu abagamba tetuteekeddwa okwogera ku nsonga za Buganda abo si Baganda si bannayuganda Buganda abagirwanira n'ogigaziya baali basajja n'abakazi Baganda tekwaliko Mulangira tekwaliko Mumbejja baali bagambeko nti waliwo Omulangira yagenda mu lutalo baalinga Baganda era baalinga bakopi kati kino kye tukola kati Mayiga yasasudde ba bloggers bangi ba propagandalists bajje batandika okumudefendinga naye nze byange mbikwata mpola ate mbyogera kati ng'omusezi agulesiya njala soka bagamba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri akyali mbuwambe era ne Mayiga tamanyi gyali kino nkyogera kisimbako n'essira ne Mayiga tamanyi gyali gye baamuwambira kubanga bo bakola mission zaabwe Ssaabasajja Kabaka butadda nabagamba oli nti omukulu ono yayogera n'omusajja akulira ssemu n'amugamba nti we agreed nti Ssaabasajja Kabaka talina kulaba ku mazalibwe ga myaka 7 era n'obutadda singa aba afulumye ye mission eriwo kati bw'osanga embaata yaane tiri ku TikTok n'osanga omusajja eyita munnamawulire nga ali mu kwogera ebigambo by'ekisiru kitegeeza basiru tukyalina bangi nnyo naye tugenda kubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka muntu onaatuya n'enjala tugenda mubanja kati njala kusooka kubabuuza mumwe naabogere essaazi nabadifendinga Mayiga mwali luddawa Ssaabasajja Kabaka ng'agenyeeza mu lubiri singa tetwali ffe bemuvume essaawa zino ekyaliwo mu ntandika nga nkirwanako nakati kyenwanako olwaleero saagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo balitubuuza bazzukulu twali tukola ki nga tukanula amaaso ate buli buloga NRM buli Mayiga gwe yasasudde togezanga n'ojjayo video singa ekiri kikwata waggulu mu Buganda awo ekiddugavu togezanga n'osangulayo video muzireke ejo baana bawala baana balenzi mwenna musevinge video ezo buli gw'owulira nga defendinga Mayiga ng'aga nti Kabaka musajja alwalanga abantu abawala bonna oba tasobola semediki savinga video gitereke tugenda zijjayo for further use as records temukkiriza muntu yina kudelitingayo video tuzeetaaga zitanaku z'omwezi zaali mmeka ka video sikajjeeyo kamala okulaba kale eyo ne bwe tutagendayo katutandikire wano Mayiga yazze mu lukiiko lwa Buganda n'agamba Ssaabasajja Kabaka gyali abatumidde era nze mulaba n'Omulangira Jjunju amulaba tugamba nti no problem omanyi bagamba ayogera omu amagamaga njagala musooke muzzeeyoko akatambi mabega nze nasooka kujja obbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka afulumyemu agenzeeko kukyalako wakasujja Mayiga nga yamaze okulanga emisinde Ssaabasajja Kabaka n'akola kinaafuluma Mayiga bwe yajja okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko okulaba abasawo be tajja kusobola kubeera ku misinde alagidde n'abaloga ajje agula emisinde nezye ne baga nti ekyo kikyamu oluyadde akimanya Ssaabasajja Kabaka nagenda kukola kitagenda kubeerawo ne tunyigiriza Mayiga okuleeta Kabaka gyali n'agaana kati kiyakoze olw'okuba nti yali yataddeyo functions ez'okusonda essente mu Simiyu Kabaka Foundation n'asindika n'akozesa ssente za CMI ne state okusindika Omulangira Jjunju ogenda mu America ne Canada oteekayo functions ezo abadde bakyalejjega Jjunju n'atukoga abasenga abe nti banne nakola nsobi basajja bantomeza okwogera statement eyo kati time Ssaabasajja Kabaka we yagenda okukyala ewa Kasujja ne Jjunju we yakolera statement n'aga nti Ssaabasajja Kabaka batumidde era mulungi namulabyeko gyali abatumiddeko bulungi nnyo Jjunju okakasa Ssaabasajja Kabaka wamusanga luddawo njala tukwate video eno mpola nze najje ne nga nti kitaawo afulumye ne wayitawo ennaku eziwerako ndawo wiiki 3 Mayiga nga emisinde gituuse najje n'aga Ssaabasajja Kabaka yafulumye nga naawe okyali Uganda gwafuluma n'emisinde giwedde ogenda mu America gy'oli saazi gy'oli mu kutambulira gye wagambidde Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wamulabyeko era gy'ali ku Namulondo alamula sigo wakyogera
wabyogeredde California. Njagala okubategeeza nti Ssaabasajja gyali nayogeddeko naye leero ku makya batumidde nnyo. Ssaabasajja yantumye okutongoza ku lulwe okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu California mu Los Angeles. Era buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja. Alright, Ssaabasajja Kabaka yakutumye. Njagala muzze olunaku lwe nayogera nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye okukyala ewa Kasujja. Ono omuvubuka ng'ali Kampala. Emisinde gimala okuggwa, Ssemwayire Mayiga bamusindika agende akole emirimu gyegyo. Kati mukulu Jjunju, Ssaabasajja Kabaka kitaawe amusinkanira luddawa. Kubanga tomanyi gyali, tali Germany, tali Bungereza, tali mu America, tali Uganda. Twabula geographical location wali wamusanga luddawa. Nabage video tugikwata empola wamusanga luddawa noga nti abatumidde omanyi gyali kunamula kwali kunamulonda alamula. Bobo gamba nti oli mwana wa Ssaabasajja Kabaka olole mwera mutabi wokubiri. Ng'okimanyi nti kitaawo talamulira bweru wa Buganda. Kitegeeza olina okusooka okuddamu weetegeeza ebigambo by'oyogera n'okulimba Abaganda. Olidda ludda kwa singa enjege eneegwa. Ogenda kuddawo Abaganda. Sigenda kunyega. Ng'olukiiko lwa Buganda terunnatuula. Najja ne mbagamba ebigambo bino. Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri olwega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wassanya Carol Kyasita Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro. Ng'abiri mu Maachi, Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'ato n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Video tugikwata mpola. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ye yennyini ng'essa ly'obujjanjabi walyagala we lituuse. No worries. Tugenda mu maaso. Kati Wassanya Carol Charles Peter Mayiga abadde atuvuma tuli batamiivu, tuli bawuliganizi, tetwasoma, tetwakulira mu maka, ye yakulira mu maka, ayina amaka, ayina ssente. No worries, no problem. Kati kavudde kwandika katandise. Bw'obanga obadde ovuma ffe nkuyege, weewaawo kirungi nnyo. Abaganda si basiru. Munnange gwe kennyini gwe wayitidde olukiiko nalwogera ku ssane nti ogenda dduyita nti ye. Olukiiko olwo abasingamu obungi mulimu abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka obuvunaanyizibwa balina ensimbi ezibayitaba nti ye. Mulimu abataka, mulimu abamagombolola, mulimu abamasaza, mulimu n'abakiise abava mu bitundu ebirala bya Uganda abajja okukiika nti ye. Kati munnange bw'obanga ffe obadde otujerega bw'oyita ba foot soldiers mu Buganda, ba foot soldiers abatalina mulamwa. N'olukiiko lwennyini olwa Buganda lwe twandiise parliament enkulu ya Uganda, kale tugeze ku parliament ya Uganda, nga bano balina obuyinza okulaba ku Ssaabasajja by all means. Mwavuddemu abasajja babiri okuli Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga n'akugamba nti owaayi mukulu Mayiga, ffe abeesobola abalina obusobozi tetusobola genda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka sina kindi netumutwalirayo akalagala akaganda asobole okusuuka. Ebigambo bye wayogedde byamazeemu Abaganda amaanyi
wagambye professor ate goloza bono ogamba nti mwagala ogenda kula kusaba sajja kabaka ennyonyi teziyuleeko we zipaakinga nebifo tebiggweko yeera obuganda tebuggweyo tebujjule nedda mukulu Mayiga omusajja professor Badege nga ffe abeesobola so si baganda bonna abeesobola botagenda gulira tiketi botagenda kubukingira hoteli botagenda kusabira visa yakugambye ffe nga abeesobola kansoke mbabulire teri kintu kiswazanga omuntu okubuuza ekibuuzo n'osooka oseka kitegeeza okuseka kuno tulina okuseka kwa mirundi ebiri eri okuseka ng'okiina n'okuseka ng'oli musanyufu omuntu ayogedde ekigambo kikusanyusiza Mayiga ayina enseko z'Abanyarwanda ezikiina n'okujerega kasita omuntu omugamba ekigambo kyonna ng'alina okuwa ekiddibwamu n'asooka aseka aba akujereze aba akusiza mbigere bye n'okulaga nti tolina w'oliko ye ze nseko za Mayiga ziyasa bw'obanga osobola okuvvuula ow'ekitiibwa Professor Badru Kateregga kati ate ffe boyita abatamiivu bo wasobodde okuyimirira n'oseka mu psychology essomo erisoma embeera z'abantu n'endowooza zaabwe ekikolwa ky'okuseka ng'omuntu akubuuzizza oba omulengezza nti talina kyasobola oba talina kyati nekyayogedde tekirina amakulu psychologically ayogera omu amagamaga ono Professor Badru Kateregga mulyoke mukakasi bitubagamba wano kati mbuuza Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako oboolyawo netutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba omuganda nti mugende mumulabe profesa ozavanukaba n'agenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo katuleke naye kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyemudde ndibagamba n'omulangira kirungi njagala kuddamu kuzannya vidiyo eno otunulire body language olulimi lw'omubiri abakiise abali mu lukiiko entunula gye baatunuddemu enjogera gye bayogeddemu ne Mayiga ng'addamu Professor Badru Kateregga nti nze mulaba ne omulangira Jjunju amulaba Mayiga nga sinazannya katambi kano abazze bagobera programu zange on a weekly basis nkola video 3 olunaku owiki Rokusatu ku Lwokutaano Lwesande wabaawo emergency ku Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda nzimikisinga mu weekly video zange mu nkuŋŋaana Mayiga ze yakatuulamu ne Iso Boss yamugamba the fact is even myself have taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda. I'm puzzled oba mbyogedde mu Luzungu lungi nnyo mu meeting zasinkanye Ssemwai Boss birungi James yamugamba ndi ku bunkenke nange kennyini maze ebbanga sisinkana Ssaabasajja oyo Mayiga nga yayogera agamba birungi kati oyimiridde mu kiiko lwa Buganda n'ogamba nti Kabaka omulaba Jjunju wamwokesezza n'ogamba nti amulaba nze nasooka okugamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye era n'agenda n'amala ebbanga lyamazeeyo Jjunju yakagenda jjo wano Kabaka yamusanzeewa gwe Kabaka musanga luddawo wakonfesinga ate n'agamba buli kintu kyonna ekiwandiiko ky'owandiise ky'otadde mu Ssemwai nga gavumenti ekyuse tugenda retrievinga byonna bigenda kukosebwako ng'obujulizi famire eyo abaana bo abooluganda abakona b'emikwano
buli kimu tujja kijjayo tukiteeke ku meeza ekyo nkikubuulira njagala nzanyizemu kavideo mulaba olulimi entunula y'abasajja n'abakyala engeri gye badde batunula musajja no Mayiga n'ebigo byaddalimbiramu Abaganda kankazeeyo batembuuza ng'ebisabo sajja zaayo ngwadde n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuzizanga abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba omuganda nti mugende mumulabe nti kati singa ngamba Obuganda eyo ebeera diversion answer okujja ku kiri oli yagambye ai nga ffe abeesobola kati ye n'aleeta diversion answer ng'aga nti singa nnaagamba Baganda wani mugabe profesa munnange wadde obusobozi obulina ne tekijja kusoboka ne gwaga singa nnaagamba Baganda olwoteekawo diversion answer nti singa nnaagamba Baganda oyagala gamba Profesa Kateregga Munyarwanda mu kyoli mu kukusa bbiini mu ki tugenda mu maaso abanagenda enyonyi bizibulo n'ebifo katuleke naye kabaka bamulaba waliwo abamulaba bagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyemutendi bagamba n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye betuna mwamulaba kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoza mwalaba nayekunku eggulu limu mwamulaba mu lubi mumpulirize bulungi nnyo kabaka mulaba n'omulangira Jjunju amulaba era kabaka abasawo bamugamba tateekeddwa kulabika mu bantu ne ku mikolo ateekeddwa obutalabikako naye ne ku nkuuka mwamulabako kubanga abasawo bamugamba talina kujja mu nkuuka mukulu Mayiga Ssaabasajja Kabaka yakwepena okujja mu nkuuka yali alina byazze okola okujja enkeera enkuuka ya nkeera yali alina byazze okulaba jjukira nali maze omugamba nti ettaka ly'olubiri batandise oddipunta ekyo kijjukira bulungi bwakipuba najja n'akebera ebyo nali mugambye kati gwe bw'ogamba nti abasawo bamugamba tateekeddwa kulabeka mu bantu bwe wamuleeta wano ng'afaanana bw'ati waliwo yalina okujja okulabikira mu bantu Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka etandatu omukaaga ayi Allah tukusaba obeere ng'omukulembera ku byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tukusaba obeere ng'omukuuma omusako obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'omuteeka mu bantu abalungi Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda n'Abannayuganda bonna Allah ffe nga tuli wano mu maaso g'abeemi tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osera emikisa gyonna osikisa amakulembera akulembera eggwanga babeere nga okusaasira Ssaabasajja Kabaka abadde ava mu kisaka kye najja n'atambula neetoola ebitundu bya Buganda ng'afaanana bulungi nnyo tafaanana ng'ono kati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka oli gw'ogambye nti gy'ali naye tayagala kujja mu bantu olw'ebiragiro by'abasawo afaanana n'ogwaleeta okumulaga Obuganda nga tukuteereddewo puresha kyo kibuuzo kye nkubuuza amufaanana mbadde sinnamalayo katambi era waliwo embuuliza babbuloga bannamawulire mwenna be bawadde ssente okuli Makolo Kavuma ne mukulu Bbulo Omontago mbadde mpa ekitiibwa mwali ludda wanga ntaasa empologoma mu ntandikwa ng'efaanana bw'eti ezo ssente mwazeeriridde katumalize akatambi ka Profesa Kateregga n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye betuna mwamulaba kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoza mwalaba nayekunkuku eggulu limu mwamulaba mu
nga munzisa bamugiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. nga bakussa akazito kantegeeza Abaganda bino mwalabye ku butambi abasajja n'abakazi balumbye ofiisi y'amayiga ey'obwakatikkiro mugamba bw'olange nga tebanagenda mu lukiiko luno twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka alwa teyabawadde ansa yadde kiddigwa mu mayiga akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango Abaganda bwe tugamba. Bannayuganda abali mu nsi zonna n'abagenze ku lukuuse Vietnam simanyirudde Pakistan gye bali. Kabaka tukimanyi nti abasawo bali Germany. Bannayuganda basisire Germany bonna bakebedde mu akayivuza amalwaliro zonna ku address ne bakebera bonna n'abalangira bambejja baliyo ne basava nga Ssaabasajja Kabaka tabeera nkakoddi Germany yavaayo dda. Mu nkola ey'ekintu ekigunjufu ng'oyanjulira abasajja n'abakazi Abaganda wandigambye nti Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo we era Ssaabasajja Kabaka yakyalewo akasujja mu kigango ekiri mu kibuga Baliini oba ekiri mu kibuga Koloni mu ddwaliro bweriti. Abaagala okumanya ebisingawo musobola okugenda ku mutimbagano oba wano mbuuza omuntu gundi asobola okubategeeza nti omuntu gyali. Abazaana n'abasajja ba Kabaka bonna abali mu ggwanga lya Germany bakebedde nga teri kintu kyonna kyefaananyiza kubanga Ssaabasajja Kabaka gyali. Ojja kuleeta Ssaabasajja Kabaka awo tuvuddewo. Era omukiise omulala n'akubuuza bw'ati ono bo wassaza n'akubuuza bw'ati yakugambye abaffe abantu be tukiikirira wansi batubuuza omutanda ku bye tuwulira byali luddawa naffe ne tubaddamu tetumanyi naye okutuggyako akazito nti nga ffe abamasaza twandibadde at least twekwata amasaza 2 ne tugenda tukyala ne tulaba ku mpologoma ne tusobola okuzza obubaka eri abantu baffe tubagamba empologoma twagikubyeko ekyomulubaale wamuzeemu otya. Wuliriza omusajja w'essaza bwe yagambye Mayiga. Olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njala lulimu waggulu nga nteesa bwenti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebweya omukisa mu mwezi wakiri omulundi gumu buli saza oba babagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagasse naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika yaali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateredde ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba oliawo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika ateesa
nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi kabaka bagende bakiike owekitiibwa Luzaaya munnabuddu munna wangi abdeka Muzaaya munnabuddu munnaye omanyi kabaka yawooma n'akatadda bwengende Butambala kabaka gyatulambuleko bwengende Mawogera kabaka gyatulambuleko buli wembeera bwengende Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba kabaka ennaku 35 zijja kukwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda naye mwalabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu nkuka tumulaba ate mpozi gaamu owekitiibwa Bakari Muzaaya nti mpozi zaatuba kuyita ekyo kirala singa kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni mumubaka ow'ekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye kukola enteekateeka nti kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanja n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo abakulembeze b'eddiini kabaka ennaku tezigweho nga tabamazeeyo okubayita ate ensi nebamanya nti wemuli ndowooza ekisaanira feesi z'abantu badde mu lukuŋŋaana muzira buli magana kati gyayinza okulowooza abantu batwala basiru naye ng'abantu bategeera mukulu njala tegeeza mwenna Baganda saagala mubenga ka vidiyo kano mayiga yono omubuulizi Abaganda bafudde zino ndiga Abaganda mayiga bafudde zino endiga kankabaddiremu kano ka vidiyo oyo mubuulizi ojja kuleta Ssaabasajja Kabaka waali osaaga kati nina wana abantu benjagala okwogera nabo njoke ngende ku information eri geno njagala kugenda ku information eri geno njagala omukulu gwe bayita Buule okola mu monitor mbadde nkuwa ekitiibwa munnamawulire waliwo ono yeyita activist Makolo Kavuma babawadde ssente tukimanyi ne muli essente zammwe Makolo Kavuma owa FDC kati nga wajja munno Muganda wange ensonga ezimbo bato zinaako idea nga toli sijja kujja ku Buganda ubogamba ati bwoli ne simanyi Makolo kyebeddira mu Buganda okujjako kimanyi eriginnya Makolo liva Maholo kati saagala ndowooze senti oli Maholo eri Akavuma weeteekako olyeteeke obadde mu FDC emyaka kafukunyanga gaba kuba masimu ku TV ne ku radio ngowagira Besigye gwomu ku bantu abeetaba mu nkwezo kya paaka yadde emyaka gyonna kubana wali otunda bu plastic carpet sibuno ng'obutundawo ennaku zino wagaggawala ofuna ssente okuba mu state nkimanyi namuzina amasimu gemukuba okujanjawaza abantu wabudde n'okola akavidiyo n'ogamba newankubadde nze Museveni simwagala esiyo n'ekimanyi simwagala Museveni tasobola kuwamba kabaka olinga ebyayi Makolo Kavuma olinga weeyawulewo byayiki bw'obagamba nti oli Makolo Kavuma kubanza manyi erinnya Makolo liva mu linnya ly'ekinyonyi bayita Maholo kati gwamanyi gwe londa ku kyenkugambye olinga ebyayi londako mbonze omwami Museveni simwagala naye Museveni tasobola kuwamba Ssaabasajja Kabaka wait a minute kikyotegeeza gwe musajja gwe Maholo Kavuma kikyotegeeza Museveni awamba muntu ayogera bwogezi Museveni yawamba kabaka wa Bunyoro nawamba kabaka wa Rwenzururu yakaddayo lisentire awamba abaana awamba abakazi abajjamu enjala kukuwamba kabaka kyekisoose Museveni bwe yataba mu kulumba olubiri lwa Buganda okuwanganguza Ssekabaka Muteesa okumutuusa Bungereza yali ani oyo mukulu Maholo Kavuma eyita Makolo yali ani oyo uli oyogedde manya ayogera omwama bagambaga nze nkuga sigenda kujja ko Buganda boli Muganda negende erinnya lya Makolo mu lunyalala balita Maholo kati simanyi oboli Maholo oba oli ani mu Museveni tasobola kuwamba kabaka ulira Nkwano jange mwenna abangoberera ku mukutuguno mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi zange Makolo Kavuma mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
nebaza Katonda atuwadde ekyengera ky'obulamu n'atutuusa ekiseera kino. Olunaku lwaleero nzize wano, ennaku zino zonna ngoberera ebigenda mu maaso. Naye olwaleero nzize wano neebuuze, wano we tuli twatuukawo tutya? Ebintu bingi bisobye era bitutabuseeko. Naye lwaki naffe tukkiriza okubeeramu abo abasobereddwa mu biriwo ne tuva ku nnono n'empisa ez'obuntu bulamu ez'eddiini? Nzize ngoberera abantu bangi ku mikutu guno, munansonyiwa abanakkaanya nange mukkaanya, abatakkaanye nange ekyo kya bulijjo. Era tetulina kukkaanya mu mbeera zonna, ate nga kiri herefe. Naye neewuunya nnyo oli avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa Mwami Museveni. Nze saagalira ddala Mwami Museveni obulamu bwange n'erinnya lye ddwogera bwe ndyogera mpulira ekizibu ku mutima. Naye sirowooza nti Museveni eyaloza ku ddoozi eyaliwo ku bwe baagaana Kabaka okugenda e Bugerere mu 2009 akyayinza okukola ensobi y'emu ku Bwakabaka bwa Buganda. Yoyo Mahoro Kavuma, gwe muyita Makolo Kavuma, yita Makolo Kavuma. Kati wano wenjagala okugambira wakoze video kwa gundi wa Mayiga bawadde ssente. Mpozi wano wali ozewa wali ogenze kusubula Japan, China, South Korea kusubula carpet. Kabaka ngali mu mbeera eno. Allah tukwebaza olw'Rwanda z'omuwadde okutuuka ku myaka 56. Ayi Allah tusaba obeere ng'onkulembera mu byonna, omukozesa ebirungi nga by'omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi, omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'oteeka mu maaso amalungi. Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda n'Abannayuganda bonna. Allah feba tuli wano mu maaso ga Beene. Tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa gyonna Makolo Kavuma wali Japani, wali Vietnam, wali ogenze ku Saudi Arabia kwa wakola bwa Sekadamu, wali ogenze duda mu mbeera no Ssaabasajja Kabaka tewakola video n'emu. Kati Mayigolo kuba yawadde ssente, kati mukulu njera kubuza ekigambo kimu ezo gatalero mbu yannombye sinakulu onyera kugamba ekigambo kimu. Gwe Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Bw'aba gwe Mahoro Kavuma osobola okuvamu ekigambo so tasobola kuwamba bantu okolerani. Bwabanga professor Badru Katerega omukenkufu yagambye nze yeesobola mundage Kabaka wali ngende n'omugamba atogambe ennyonyi tezijjule n'Abaganda bonna tebayagala okugenda okulaba. Bwabanga professor bamuganya okulaba Ssaabasajja Kabaka ate Mahoro Kavuma gwani gwosobola otubulira Kabaka wali. Sente muzirye ne musigale nga muri video eno saagala ogideletingeyo, saagala ogibula video gyewakoze ngenda kugamba ensonga eza kusukka okutegeera zireke sigala mbyofuzi gye mukuba amasimu ku radio nga amaseti nga bawadde ssente. Ensonga za Buganda soko zesonyo mukuba tozitegeera ziri waggulu wakumanyako mukulu Mahoro Kavuma Makolo Kavuma zesonyiwemu kyenjagala okugamba kuba tojja zisobola. Nkulaze ka video mutandalo bali bamutaba nga agenda kufa mwenanga musirise kubanga basasudde ssente wali luddawa wali ogenze ku kyeyo oyo mumaze. Wali omuganda wange ono bamuyita Buule munnamawulire akola mu monitor. Buule simanyi oba oli muganda wa Buule oli owa Buule and Mayiga Advocates. Wavuddeyo n'okola ka video kano wammanga ne muliza biga bya munna omusajja gombadde mpa ekitiibwa columnist mu monitor uli biga byayogedde kuba nabo bawadde ssente simanyi sijja kuga nti bakusasudde. Naye statement z'okola Buule zigenda kuluzingisa credibility ne image abantu gye badde bakulabamu. Waliwo ka video akamu wagambye nti Mayiga bamwogera bwe simanyi ayina ennyumba Makula n'ennyumba yagizimba akyali ku university mukulu. Teri mwana abeera ku university ng'asomera akamala senior 6 ng'asobola okuzimba amaka. Ngera kujjukiza video sasobodde gifune nagirabyeko. Njera kujjukiza bw'oba oli muganda wa Buule oli patana wa Mayiga. I'm very sorry about that. Boba tuli ngosigalo libunda mawulire. Kyusa kola okunoonyereza ebigambo by'ayogedde bitereza otherwise ogenda kweyokya. Ono Buule ng'ayogera bw'ati. Katikkiro musuubira nti alina okugula amapesa agenda ku kkooti ya Ssaabasajja. Ye expert mu ddagala erigenda okumunyweebwa Ssaabasajja. Ndowooza yatembeeya ebyapa. Ate kakati otandise n'omutuuma nti bw'oganye gundi.
Katikiro si shareholder wa CBS, si human resource wa CBS, si manager takola ku CBS. Omulimu gwonna Katikiro bwakola buvunaanyizibwa bwonna singa bagenze n'obuvunaanyizibwa ku CBS akikolanga omutume okuva ewa Ssaabasajja genda okole kino wabula wano n'okwogerako ng'omuntu kubanga tosobola kugenda ovumire bantu ku CBS. Katikkiro n'awuliriza n'atayogera kate naye tayogera ng'agamba gwe oba gwe pulezenta abuuza gundi Senkulu tiowaayi erediyo ey'obwakabaka muvumirako bantu ekitegeera n'abaga I think you can do better ekitegeera n'ekirala webaawo ekigaanye nti bannaye twagala kino oba tuzi n'abayirawo omubiri nga ki nga ye ng'omuntu in his capacity waliwo yantegeezaako nti waliwo ekiseera obwakabaka bwe bwalina amabanja nga naye amabanja ago oba gali ku BBS CBS ekitegeera kino sikiddaako bukakafu naye nkubuulira kyennawulira owekitiibwa Katikkiro n'ayiwawo omubiri n'agenda n'agamba aba URA nti abagantu ba Buganda bampuliriza which is true kitegeera tukolewo engeri nze nange nange ku bantu bano bakubiza okuwa emisolo mufunemu naffe tufune engeri gye twekompasetinga sikyo tunayambaleko suuti n'agenda n'akola ki n'akoleyo baleme kuggalawo mikutu gino naye nga ye akozeseza feesi ye gye yakolera kubanga njagala okugamba alright mukulu Bule mukwano gwange njala ku addressinga mu points nga 31 njala kujjukiza CBS FM radio banyiri bamanyikiddwa ba shareholders kabaka takyalina mu shareholders yenanyini CBS BBS Terefina ya Charles Peter Mayiga n'omukulu gwe bayita Kimba Freeman. For reference genda osanga omulema alina ku street around Menga oba ne wonna obuuze BBS yane CBS bobo yagala okumanya bisinga kubira w'ekitiibwa Ntake ajja kuwa information ani nannyini BBS Terefina era ananyini CBS. Kati bw'ogamba nti Mayiga simanyi yani simanyi si nanyini radio si nanyini biki tubeera ne reference wano kuba guli munnamawulire saagala nnyo okugamba nti tugenda kuyomba kuba nkulabidde ebbanga ne simanyi akasente kakuyiseemu kati okukyusa ono senior presenter made in Sereko Ssebuli basiyaasa ng'agambako jjo omugezi extra munnange radio si yaffe buuza Mayiga. Nawe tukwagala. Akati bannange Sereko. Musajja Sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba ki Why over the China? Radio Yange. Abera kuli radio chendala. Kocha. Abera kuli chendala kwa abera. Radio Yange gaba buza Mayiga. Muganda nge Bule omugato bakuwadde gwa kidda walime oba gwa bofulo oba bakuwadde gwa hotel of Switzerland hotel of Acha Switzerland wali ne ku hotel of Bule Switzerland wali ku hotel of kubanga isingali ku hotel of ne tokola bintu bigenda kuswaza na kujja credibility yo ekiri nkugambye things concerning Mengo ne biri kabaka sigala mu monitor kola mawulire go ebikwatagana ne Mengo bitulekere fa babadde babitambulya ke banga lyonna sagadde kujoloba kubanga wekitiba munnamawulire ludde mu field ensonga z'Emmengo baba bakuwadde bofulo bakuwadde kidda walime baba ne tip top tewamuli ako ne tip top siro nsiba Bule tewali ku tip top
ffe twali ku tip top migate gye bagisibanga ne mbipapula nga biri mbipapula byalingako stripes eza blue eza yellow neza sort of blue tip top omuli akonsiba kati bwe bakuwadde bofulo jajja bofulo bakuwadde mu bikyusaamu ensonga z'emmengo zireke mayiga goleza tumumanyi ojja kwokya ne public ekukyawo kyobadde nga tobadde olina credibility ensonga z'emmengo n'ezakabaka zireke kubanga tomanyi kati ntegeddeko sina hotira ofu kuba nterera ku tip top ffe twali ku tip top yensonga tulina ndowooza y'amaanyi ennyo hotira ofu leete wamuli ako oli ku kidda walime oba oli ku kisimaina migati gye gye babawadde mu muli ne South Africa ngali oboga basasudde ensi busane kati wano wali okulya n'okombe sowaani mu bbanga ttono nnyo mugenda kulaba babbuloga ba NRM oba ne babbuloga abapya abasasuddwa ssente nga mission yeno ey'okutanishinga erinnya lya Ssaabasajja Kabaka ekulembeddwamu Moses Saligo bayita Bebe Cool project yeno ssente zaafulumye project egenda tandika oga nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa ebimugenda biwulira nga balumba Ssaabasajja Kabaka bubi eyo project yakuliddwamu Moses Sali ssente state yazitaddewo bigenda tandika okujja naye njagala mbirabe nga diversion abo mbatulekere project ejyotandika okukolerera Ssaabasajja Kabaka nti si mwana wa Muteesa ebiwoziwozi bijja naye Moses Saligo mwaitenga Bebe Cool yali mu programu eyo n'ebisajja bya NRM propagandalist ebigenda otandika okukola ki okutandika okujja okukola emboozi njagadde bategeeza nga obudde bukyali kati bannabawulire mwatandise obbala boogera ebigere bitakwatagana naye njagadde obategeeza buli omutereze waalina okubeera kale mwenna Abaganda nga nfundikira ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka mukulu Bule muganda wange ne mukulu Makolo Kavuma njagala nzebyo ka video kajjaffe akwasaganya ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka eyandibadde at least nti ensi yakyukamu yandibadde nga y'omu ku abo abaliranye empologoma ya Buganda okutuwa update jjajjaffe Kasujjulubinga ng'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka tamulabangako omwezi guno nga 19 oguwedde nesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ŋŋenda ku lubiri ekireka asangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wakatikkiro Peter Mayiga gwanoweta nali mu mmoroka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu omwami Douglas Mukiibi nenjogera naye ku ssimu nambuuza nti gwe tomanyi protoko walisoose kubikolaakolako tunaakuyita kaakati bwe balaba nga kibakwasizza ensonyi wayita wiiki namba nga 26 ow'ekitiibwa Katikkiro ng'ayita mu sekuritale we omuwala Allen yakubira ku ssimu yange nanga nti ow'ekitiibwa Katikkiro ayagala kwogera naawe nenjogera naye nanga nti Ssaabasajja akutumidde ayagadde kumanya oba oli bulungi nemmuga nti ndi bulungi ngeera bwe munda kuba nze sirina kirwadde nze sirina bisukaali ebyo sirina puresi nemuga nti nze ndi buki bulungi kakati ku nsonga eyo abantu boogedde ebintu bingi bwebanga nnono yeeruma Ssaabasajja Kabaka njagala abakulu abakwatibwako enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka nze bampe eddakiika ezi ndabe Ssaabasajja njogere naye nga ndi omuntu ogwo tulabe bwebanga nnono kubanga emabega ku mulwanya muli Kabaka nali mulabe emirundi 3 buli wiiki ng'era twogera ku bintu by'eggwanga lino era Ssaabasajja ku mulwanya muli ku Walusi njeeyo ebiri naye kati ku mulembe guno munnanga ebintu byazibuwala nze Kabaka simulaba okujjako nga yampise wabeeredde paka mu 2020 okutwekobe ng'eriyo emikolo naye nga bbaaba emmengo babadde tebasobola mu ddakiika 5 nga bakuwadde omutanda muganda wange Bule onawooli ne muganda wange Makolo Kavuma migati gye babawadde migati omukola ku lwa Buganda ensonga ezimu ozireke temujja zisobola oyo yalina okwasaganya embeera zonna nga Ssaabasajja Kabaka akyaddeko ewaakasujja so si Mayiga so si Munnayuganda yenna ensonga lwaki naffe abatalina kuyingira mu nsonga zino tuziyingiddemu mainstream media kwe mukola
bagobako Ssaabasajja Kabaka munnamawulire wa Kabaka eyali amulina okumulipotinga amawulire omwami oyo amanya ngerabidde gagenze musajja awangalira makindi eyo eri kasolo wekitiibwa kasolo ye sort of yali munnamawulire wa Kabaka kasolo ya ifa bwoba mujjukira erinnya lya munnamawulire wa Kabaka naye nga kuliko erinnya kasolo kuliko erinnya kasolo waliwo mujjukira kuliko kuna abantu abakulu bataata bane bakojja basenga munzijukize munnamawulire wa Kabaka muyita kasolo ya kasolo mwami kasolo mukulu mwami mukulu bamugobadda nga ndabo kisimufungise bamugobadda kati mukulu sigenda kulwana nammwe bwe wadde ssente naye mwete mubeereemu nga mutegedde ensonga nga bweri kati eyo tuvuddeyo buli muntu sigala ng'obanja Ssaabasajja Kabaka bamuyita Dick Kasolo webale nnyo ssebo mukyala Kabanda Rita Violet webale nnyo bamuyita omukulu w'ekitiibwa Dick Kasolo Mayiga yamugoba lumu January Dick Kasolo bamugoba mutwe gwange gukola bannange mutwe gwange gukola Dick Kasolo bamugoba lumu January kati okulaga nti Ssaabasajja Kabaka Mayiga kyakola akitegeeza CBS FM yennyini yafulumiza ekifaananyi kino okulaga nti entebe ya Buganda Ssaabasajja Kabaka mwatuula nkalu teriiwo so nga ate ensebe ya Ssaabasajja Kabaka bw'aba taliiwo ebikkibwa bulungi nnyo yiiyo erina kubikkibwa bw'aba taliiwo naye bakulaga nti bagikubye ekifaananyi ne bagikuleetera nti ekyo kulaga nti Mayiga yaani Mayiga ye Kabaka kati munnange okusookera ddala abasinga omujula tumanyi kwogera ku nsonga zino tuzoogera olw'ensonga nga nfundikira katundu bwe katugere ku general information one nabagamba programu Bulange Mmengo nagikola sinange saamanya gikyava ekisookera ddala ndi musajja Muganda ndi muzzukulu wa Buganda jjajjange Lumbuye yali musajja mulwanyi abaalwa ne bawangu ne balwana ne bagaziya Buganda yomu kubawamba ssaza lye bwekula n'amasaza amalala jjajjange Embogga yomu kubakwatanga ensawo ya Ssekabaka Muteesa nze banzaala Mmengo Kisenyi mu Sserwanga zooni towera kilomita okutuuka ku Lubiri banzika Ttanda Kiwambya ku nsibuko Buganda ebwatandikira ewa Nambi n'ekintu ewa Walumbe mu Luzungu bagamba what a coincidence kati nga jombuuza Lumbuye yaani nkubude banzaala ku Lubaga Road Sserwanga zooni tewera na kilomita otuuka ku Lubiri nziikibwa Ttanda Kiwambya ewali ensibuko ya Nambi ne Walumbe n'ekintu obuvo bwange nva Sugenzi Gomba ewazikibwa musajja mukulu Lumbuye tulina n'ekyapa eky'1900 ekyakabugo ebyasooka okufuluma kati gombuuza mbu njogera ku nsonga za Buganda ngaani goloza nzogerako mayiru lwaki nzogerako mbuuza mbu ate azogerako ngaani nange simanya nninnya ku ntone ezijja nonzogerako okitegedde nakugamba nti nze antwala wa Ssaabasajja Kabaka yejjajjaffe Mazige wali omuliddeko muvuyo gwonna ogwansimayo abasajja bagenze wa Museveni sibe bakoze biki wali omuliddeko Mazige ng'ali muvuyo gwonna musajja musirise Tanyega tavaamu wadde ekigambo daichi very smart small and slender tavaamu kigambo daichi era bw'atula bw'ati asirika Tanyega very intelligent small and slender tayogera teta mbuvuyo bonna kati gojjo ombuuza mbu simanya abyogerako ngaani kati ndowooza otegedde kati Abaganda mubanje Ssaabasajja Kabaka tumusabire gyali tebakutiisatiisa Mayiga atadde ssente mu security bakwira abana bakola video asasudde ba blog ategeddeko Safari kwa badde ssente mu Uganda asasudde bannamawulire ne mu diaspora abasasudde eyo nvuddewo katugeze ku general information kati tutandise bulungi nnyo Madamu Anita Amongi gye baleko nnyabo kansubire nti oli bulungi ekikugoba
kyambadde galubindi ate sizaawo loading ziri transparent zira buli kimu naye ojja kuba bulungi tofaayo consultant ne mukwano gwo mukulu de mapuga de mpuga atuuse n'akabinja kabe konna ka DP block kati ndibavira ku ntono ka video party y'okubiri etandise munnange ebibadde mu birabye tiye kubanga tujidde ku mutimbagane sawa zino nga neggwanga gye balira ensimbi erya Dubai obasawo erya Dubai ligambye aligera teekawo litegeeza banka zonna ez'omu ggwanga eryo okubanga litandika okunoonyereza ku akaunti zonna eza Anita Among ezeefaananyiza Anita Among ne minisita ebintu byabwe n'ensimbi zaabwe zikwatibwe kitegeezera kwanjula esiridde wawo ne banka ye Switzerland bagiyita Royd eno Royds welcome to the club of Royds eno nayo yagadde sente za Anita Among ebagiyita Royds esangibwa Switzerland ne branch yayo Bungereza nina branch Bungereza wa eno yagadde accounts za Anita Among na buli kimu kati ekuba omunaku techa kansubira the president atuuse ekuba omunaku techa bwe bakuteekako sanctions eggwanga ng'erya Bungereza kiba kitegeeza ne mu nsi zonna ezikwatagana eggwanga lya Bungereza zonna mu Europe mu Africa mu Asia zonna zigenda kuteekako envumbo n'eza Commonwealth countries kati mukulu wandiddamu okukubira Barclays wandiddamu okukubira Absa Stanbic ne bagamna Madam Sadolin we are very sorry we have some obstacles in transacting your transfers. I think you should contact the head office of Stanbic or Absa Bank for more details because we are unable to transact your transfers. Very soon bagenda kubira masimu bukazi mugambe boti omanyi teri kinyizanga obukazi obera ku simu ng'okubira ka Airtel n'okubira ka MTN n'okubira mu customer care wa bank alikanga kusinika ebinyo ku sente zo ne kakulibuga ebitategeereka. We are very sorry. Kati maabo bukazi bugenda tandika okukubira essimu obwo ng'okubira okuba essimu nga kakubuuza sente zizoka genda we are very sorry ojja kukakasa ggwe lwaki enkoko enywa amazzi aye n'etafuka ojja kukakasa. Kati kiki ekiriwo kikino olaba abazungu bwe wegomba okufuuka abazungu batandise okugoba ojja kuddemu mu kkala y'entuufu weerusa ofuuka abazungu naye abazungu banno bweyagala okufuuka batandise okugoba ojja kuddemu mu kkala y'entuufu wagambye toyetagisa visa ya Amerika togisa visa ya Bungereza neyebukedde togyetaaga no problem naye ojja kuba bulungi. Kati mabegako nakola video ne mbagamba nti meeting yatuli Wampuga de Mapuga ekyengera bwe bakolera resolution b'okusalawo nti bagenda kukola kye tuyita retreat okudda emabega baddeko mu Nobu abali ku videos abangoberaza ekigambo ekyo nakyogera nabaganda abasajja bano n'abakazi bagenda kukola kye bayita retreat okudda emabega nakyogera. Kati Mr. President njala sooka oli obugabawaka bange buno ne bannayuganda bampuliriza bulungi nnyo. Waliwo olugero mu luzungu olugamba nti once a thief is always a thief, nti omuntu bw'abeera omubbi lubeerera omuntu bw'abeera omubbi n'abbako olunaku lumu lubeerera abeera mubbi. Once a killer is always a killer, omuntu bw'atta lubeerera abeera mussi. Njala kubuuza abakuba endeka mwoyo oba akadda nnyuma ebizibu ebyabajja mu National Unity Platform twogerera amafuukuule mwogere nga mulinganga abagenzi mu ggulu ebizibu byavuddewo. Nze mbuuza ebizibu bimwayimirira ku TV ku radio ne mwogera nga mukinimbuka ng'endiga eyasizza ekibya byavuddewo mulyoke mudde tebinnavaawo nga bwabyogera bikyaliwo. Kiki ekibagoba kiikino olwatuuka ekiyunu n'ennyana kiva mu kibeere
The Mapuga Mpuga and the company advocates omuli Abedi Bwanika, Muwanga Kivumbi, Joyce Bagabemanga, Segona, omuli kana akasajja akampi akalinga ekufulu ya kabuyonjo ka kawempe eno ka nabayirawo omubiri simanyane yali munnamawulire bakati bayagenda kabuoko anyo nani takyawulikana kuli bwogerako erinnya lisamuka muka ani kana Bashiri Kazibu n'abala bangi nnyo kasasiro yenna munnange akuyinula amalinnya bwogwa akuyita Kadduwa Nnema. Anita Amongi yabadde co-sponsor and co-director owokusula ekibiina kya Nuupu mu ngeri yonna esoboka era nga yabadde fanda nga yatambuza balo bono batwali wa Museveni n'okukola buli kimu nga yabasuubiza n'obasuubiza nti ne bana ba Makadi ye nga akozesa kubajjukira Anita Amongi kyembadde temumanyi kati katandise manyi Museveni kwoli Semwai Boss kwoli Iso kwoli Anita Amongi kwoli ne parliament kwena buli omu kwoli. Anita Amongi yali yakola strategy nga akutte judicial system emuli mu ngalo. Anita Amongi yali akutte police ng'emuli mu ngalo. Anita Amongi ng'amagye muli mu ngalo. Anita Amongi parliament ng'agina ebitundu 7 ku buli 10 mu ngalo ze. Kati ng'awulire kazi limulirinnye ku mutwe ayagala ntebe nnene secretly ng'alowooza yose tetasobola kimanya. Meeting zabadde nga jafuna n'abantu amu nga basomyako nti wayi tuyinza okukola baki ekintu kino tukivuunika. Kati Museveni n'amanya nti Anita Amongi yafuna omuzimu ogumugamba ati asobola okutwala entebe eyo. Yoseri n'akimalaga yeyo pulani gy'alina. Okay, no problem. Katulindeko katono tulabe. N'amussa akasiiso. Kati Embassy ya Bungereza yakola okunoonyereza kwayo ng'esinzira ku information gye nalimpa wano. Okwongera ofuna reference labo bajjawo kye tuyita parliament exhibition eyakulibwa Spire ne Kakwenza Lukira Bashaija ne Joel Ssenyonyi ne balinkinga information ne details zonna eza transfer center zaakolebwa ngezo. Bungereza ne pickinga interest negera nekola investigation zaayo ku ground nekola file soka ne gisindike Bungereza netula. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda e Bungereza mwamulaba nga atudde nemba parliament n'ateekayo file n'agiteekayo file netula. Omukyalo ono Parliament ya Commonwealth bwe yatuula mu Uganda yayimuka n'agamba nti ensi za Africa kati tuli independent era naffe Africa tusobola okuva mu Commonwealth ne tusobola okweyimirizaawo oba ekitebe kya Commonwealth ne kiva e Bungereza ne kidda mu Africa ne tusobola kubanga tuli independent. Tukooye okubanga Abungereza atumanyira nga ate akozesa resources zaffe na buli kimu. Mungereza n'akyula gamba okay, no worries. Ne basirika. Kati Museveni bw'amanya nti ono alina ambition y'okuvuunika ekintu kino ng'amaze kubanga yasuubiza bampuuga wano yabagamba judicial system ngirina nina police nina amagye parliament ngina 70% and I have money sente nga nazaazirina. Omukyalo ono teyamanya Museveni akola atya ebintu bye. Bungereza malukola okunoonyereza kwayo President n'ateekayo fayiro ye kuga Bungereza alyekozeeko 25%. President n'ateekayo fayiro ye nekola 50%. Eyo nefuuka 70%. Kati under Museveni's influence ng'akozesa bambegabe neba abamuvujjira obunyama ku international level batuyita ba lobbyist omuli omukyala Linda Choka ne n'omukyala gwe bayita Linda Choka basinga obujimali mu omukyala batogera koyo omukyala Mungereza
n'akosa ne Marijani Black ne bakola recommendation file bajongerayo bayongerako 30%. File sanction ne ziruma. Kati ng'ekimukuba atamanyi kimukuba kituufu. Yebuuza Bungereza yenkuba Kyagulanyi yankuba wa Museveni yamukuba. Wakati ekimukuba omwanda we. Ekimukuba omwanda we. Kubanga takisubira nkoti Bungereza mutako tekibanga mu history wa Uganda tekibangawo. Okitegera? Kati yabadde amanyi nti yasinga otegeera. Ekimukuba omwanda we kati. Sanction zize buli kimu. Kati mugba okunga tunatuka mugo ayinza ofuna eza America tezo mbi nnyo ziliko bazita Mazinski ezo sanction ziba mbi nnyo. Kati obuzibu buli luddawa eyo tuveeyo sagala kubalandaza. Obuzibu buno omukyalo ono yabadde atwala Mpuge wa Museveni. Era nga ba MP bali 25 byatwala byatundayo. Beba babadde base ya Mpuuga okuyuza NOP. Mujjukira bade bataddewo project y'omuvubuka oli gye twakubye nga bakoze MO nga bagenda kukola nga propagandalist bano bonna bamuzeeyi Kibalama ne baani bonna bo twabakubye ne tubateeke twabavudde nako. Kati nga Anita Among yabasuubiza nti ne omuyuzamu ekibiina kya NOP ne bamakka ne mugenda okwesimbawo. 1 nkozesa koti bajja balangirira ngenda basasulira sente za campaign neba bakubye mu kalulu nja kusasulira sente za taamu yo namba ezigenzo no zo ndo kusasula mu taamu ne bagamba kyekyo bwasinga madamu Sadoli ni bwasinga mu kintu kino Sadoli kumbe Katonda tali ya pan ate nga nabasisi ba pan bagana okukyusa shape ya pan ever worldwide baseka pan style ya round kale Katonda yakoba bintu bya round yagalamu bintu biri mu design ndala. Kati munnange obuzibu bwavudde luddawa Anita Among olwamutaddeko sanction zibweka pa ne basiba sente ze ne yobugaggabye. Jukira ne sente zimusize zirimu bano babaavu. Etteeka lisoma nti teri speaker ateekeddwa kubanga atuuza enkiiko za parliament ng'aliko sanctions ebadde nti already abadde alina be yamanyira mu NRM. Kati osente bazisibye naawulira bamunyonyogera bali bakunyonyogeddeko ng'omuntu otegedde nti agenda kunyonyogera bamunyonyogera. Kati 25 abampuuga bategedde nti kati abalole esiridde abadde abataddemu okuwayinula essaawa nabandi mujja mu kifo kya speaker ne bateekawo omuntu omulala. Ekyo kiri inevitable essaawa yonna kisoboka. Kati obuzibu luddawa wiiki 2 mabega mbadde ngoberera Mpuuga batuuza enkiiko zaabwe bazituuza ku papapo ye batera zituuza. Wiiki 2 bali balina okulonkinga ekibiina kyabwe naye ekizibu kiri luddawa bagenza okutunuulira Anita Among ng'ekimugoba kyambadde gisitulinga obubina buli bwe butambula butekena bwe buti ale kimulabira kina ne binoculars kimulaba ngagamba kati eri kirabika wafudde tuddaludda wakati. Kati Mpuuga ng'asooka ayita meeting eyasooka n'ayita bano bonna balebo MPs 25 ku papapu mu kulonching boogere butyo bagenda okulonkinga ekibiina kino. Bwabayita obwa Secretary General yali yabuwa oba yenna Mugoreti omukyala aveyo Masaka kakyala akampi akatakke takaka akoogera ennyo kukikana mugga ekali kafunye wa Secretary General. Kati bwatuuka mu meeting ng'alinda ba MP 25 nga baali balabiseeko wajja waba 5 nga ne Secretary General Namugga essimu yagigyeko terabikako nga bagaba nga basajja essimu bazigyeko bonna ng'asooka tukoze tutya ng'olubalutta nga baddamu bayita meeting endala era wazze waba 4 nga logera badde yagala okuba Secretary General Bernard Abukenyo noweruweru naye amasimu yagagyeko teyazzemu kulabikako nga basigadde mu Mpuuga de Mapuuga
Segona Wanga Kivumbi Abedi Wanika n'abalanga babiri be balabiseeko abali mu abataano buli omu kati kyovula waliwo okulera okukomba essowaani abadde wakyagulanye ssebo baali batububisa biki nenaffe ne tumanyi kati tukomyewo biki kubanga oli abadde director wa movie yaabwe Anita Amongi emmotoka yalinnya y'amagye ng'ate yadiweya nga nekukuteri ntabule bali kinje emmotoka ekyakuba bali nye kimotoka ekyenkokoto nga atabule kati one ekibiina kimulemye okukola ki okulonkinga abali mwada batano babuze jukira Museveni yamuga by all means twagala nga abantu bonna bavuddeyo kati batandise omudukako kati already project ya data day okusula nupu nga bwe bataddeyo oli bloga waabwe mwajukubye neyiika kati de Mapuga agamba wagwan kikiddako takimanyi zembiro zemulaba nabakomawo zembiro zemulaba nabakomawo nenjagala kubuuza president bane ekyabatwala nga bagende wa Mpuuga ne be bayogera byaggwawo omubbi asigala mubbi ffe tukoyo obuvuyo ne bagamba ka bagenda okulwanyisa ekibiina ne bagamba ko bagenda kuba offices wa countrywide nga bazirumba na kibagamba nengamba ne president ulira Mbagambye babakekiri ebusiya mbagambye babole ebintu nabaga ababadde bagobera video bagandi bagenda kulumba office countrywide bandikoze kolaka effujjo kati eno simple analysis yange logic yange Mr President n'abakulembeze mwana bali mu national platform ne bana Uganda mwana nzikiriza mu Katonda gwe simanyi oba mukazi oba musajja nenzikiriza mu Katonda kubanga byenda byene byempuseemu n'abanzadde ne buli kimu Katonda gyali era w'amaanyi ne mu kubeerawo kwa Katonda waliwo atalwana ne Katonda ku bitonde bye gwe tuyita sitaani njera bategeeza ne Mr President sitaani talokoka singa sitaani yalaloka singa tewali azimba mizikiti singa tewali azimba makereziya singa tewali azimba church Mr President sitaani takola ki sitaani talokoka singa sitaani yalaloka singa abasosodoti bapasita bamasheki bamuwalimu singa tebalina mirimu n'okuba nti sitaani talokoka yensonga lwaki tusigala tumulwanyisa n'ogenda mu mizikiti mu makyaki okusaba bw'owulira ebigambo byange bino bikulaza luddawa akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenye sitaani talokoka eyavaawo ng'ogamba nti nuupu kibiina ky'abasiyazi tekirina structure tekirina ssente
kikolera Museveni kati ate bw'aba akomawo byayogera byavaawo oba nedda. Eyo simple analysis yange logical okutegeeza omukulembeze n'ekibiina kya National. Faamu twakuwa ku ovuyo kyovula ndi Museveni ye buli muntu yakyamanga ng'akuttirawo tayagala kumanya. Ebayigoni ze bayigoni kiba kigenzi. Omubbi asigala mubbi takyuka. Mr. President, nkugambye sitaani takola kitalo kubanga sitaani singa alokoka. Emizikiti giba gigenda kufuuka mu kirala oba amakanisa amakerezi n'abasabisa oba basomesa n'abatubulira mu makanisa bali obyo mbate bakyayina mulimu. N'ekibabeesa n'emino kubanga sitaani abeera olubeerera kuzoganya bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekawo okuba nti sitaani abeerawo olubeerera takyuka. Mr. President, kiri gy'oli okusalawo ne mu by'obufuzi nga bwe mbimanyi buli muntu alwana nnyo okwagala okubeera mu kifo ky'omuntu amuli waggulu mu ngeri yonna esoboka. Nkiddamu munnabyabufuzi yenna alwana nnyo okulaba ng'abeera mu kifo ky'oyo amuli waggulu. Oba atuuseewo atya yalina okubeerawo. Mr. President okimanyi kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Abasajja bano baakunyooma ate okunyooma kwabwe tekuggwangawo. Bye babadde boogera tebigenda kukyuka mbisigala bye bimu. Ffe tukwagala nnyo n'okusinga okubeera mu by'obufuzi ebyo kubanga ogudde abantu amaaso owadde abantu kye tuyita kaleji okuvayo okwogera ensonga nga n'abasuubuzi kennyini baasaze baviire Museveni nga bategedde amaanyi ge balina. Mr. President, ngira kugamba ekigambo kimu. Abaana bangi abasomye abalina omukwano eri eggwanga lyabwe nga tebanoonya mugagga. Kankuzeeyo kemabega baseka mu abaatandika omutimbagano guno ku lw'ebyobufuzi. Okulembeze twali bangi. Abantu batukanokana nti obudde bususse buli omu asookawo emu n'eddakiika alyoka ajje ku live gwe vaako olyadde kule. Bali luddawo essaawa zino. Bonna abasinga kwaliko n'aboogerera Olujapaani, Olufalansa, Olukinga boogera where they are nowhere to be seen. Tebalina mutima gw'eggwanga. Nagwe struggle. Twandireesitandika okwa-identifyinga abaana balina obusobozi. Teri mmeza ya wa byabufuzi nti ono baamutondera kubeera mu kifo kino nti munnabyabufuzi forever. No! Abaana gye bali abalina omutima gw'eggwanga. Ng'ensonga agenda jjogerako nga bweri nga tagenda kukyuka. Sitaani okukema kimukakatako. Gwe bakemye yasigaza okukkiriza nti bankemye oba nedda. Mukulembeze nkusaba otandika okunoonya emiti egiggumiza ekibira. Bw'osanga ng'omuti ogwa settala nga gulimu omuwulenge tegusobola kukoomesa mmere n'eboobera. Mu by'obufuzi munnabyabufuzi asigala munnabyabufuzi takyuka. Naddala nga obyobufuzi mulimu gwe so si kukyosa ggwanga. Nkidda mu kulembeza statement ye. Naddala nga munnabyabufuzi ebyobufuzi gwe mulimu gwe ng'ekigendera kye si kyakukyusa ggwanga. Bakadde bannange betuludda ba ku internet nga bakola ebyobufuzi abakomenti nga basharinga abakola live babaddeko kuno bamumanyi. Twali tufudde mu campaign eziwedde. Abantu bateekamu ssente zaabwe. Abantu bakola buli kimu. Baafiirwa ebintu byabwe. Ne batuuka n'okuwa pressure. Lwa struggle. Ne bali disappointed n'abantu bano. Nze singa mumanyi obulimu bw'ennaku basajja abo. Kubadde wano ndabamanyi nga Noah. Bwe tuba tuli mu revolution bayinza okuba bakyusi. Baagana okukyuka. Njagala nkuzannyira akavidiyo ka omumyuka w'omwogezi. Ngenda kazannya kedda oli obulumi bwayiswa bwe yabaddemu. Bwe bulumi bwempitamu nga njogera ku basajja bano. Bemba nakasevinze mukama ntansambi nga nakasevinze. Kaka
Ulira obulumi waiso bayitamu eri abasajja bano. Twakola ebintu bingi abasajja bokutuuka we bali. Mwakola ebintu bingi abasajja bokutuuka we bali. Niyo okutandika okulya mu struggle kwe. N'okulya mu struggle abaana abantu abali mu makomera n'abawambibwa kinnuma. Ulira waiso bayadde ayogera. Omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga. Kankaddemu wano. Omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga. Omuntu yenna atakyawanga mpuuga. Si bino bya kitala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi, si nti oba yali asasuddwa kukola ki, naye omuntu atakyawa mpuuga ng'oli munnayuganda, ng'oli musuubuzi, oli mwana wa ssomero, oli muzadde, oli munnaasi obonaabona, ifeeti simanyi biki nga tokyawanga mpuuga, olina okuba n'ekikyafu. Lwaki waiso tolazi namusonyiwa ku byakato, naye mpuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu paalamenti awo naye bwe bakuyungula nebaginegemu. Ebumu bwennaano ku mutima. N'omuntu atamanyi mayiga ng'oli mu diaspora oli Kampala. Lw'olimanya mayiga ojja kgenda ogula ejjambi ewa Ssekalala oba akyazitunda. Ojja kugoba mayiga nga teweetaga kumanya oba asula ludda wa. Kino kye tubagamba nzize mbibagamba. Ffe amanyi abasajja bano tulina obulumi. Mulya waiso bayogera. Bwe njogera ku mayiga abatamanyi mayiga k'olimanya mayiga ojja kunyiiga. Nze nja kuba nkyali Butuluki ndi bizubye ng'onoonya ejjambi okunoonya mayiga omutemeteme. Omuttaaveewo. Abaana b'abantu bali mu diaspora bali Saudi Arabia basula bali mu makomera lw'abasajja bano. Abaana b'abantu bali mu makomera baasiibwa lwa byabufuzi lw'abasajja bano. Bazimbye zaakedi bazimbye naye n'ekitone nnyo ky'okukiikirira abantu okulaga twagala change tebasobola kikola. Ne batasobola adde okuva okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne basasula abantu bavume ffe abaayiwa w'omubiri. Bavuma Kyagulanyi kuva ku Mane paka ku njagala ombuulireyo mpuuga lwe yali ayimiridde n'agamba nti ekimala kimala buli muntu yenna addamu okumanyira Kyagulanyi ku baseless information oba malice ngenda kuvunaana. Mwe mukwata essimu zammwe ne muwuliriza Kyagulanyi. Gwani banzani. Mamukwata essimu ne mulwanya entalo za Kyagulanyi nga basajja bo kuliko balooya balina law chambers nga asobola okukola fayiro n'aggula ku mwana amanjira Kyagulanyi muwandika omukola kuwadde information enkyamu. They are the same people ate abasasula babuloga ba NRM ba propagandalist okulumba Robert Kyagulanyi. Olw'obusonga bukuluma n'ogamba Mukama Katonda wa. Ensonga lwaki nabagamba sigenda nali mbadde sigenda kudda mu kalulu kano. Effort gye mwateeka mu kalulu akawedde ng'abantu bali kushuwaddiri bakooye okubeera mu nsi engwira baagala kuddaka. Abaawanga mu myaka gy'enkaaga, abaawanga mu myaka gy'ensanvu, abaawanga mu myaka gy'ekinaana, abaawanga mu myaka gy'ekyenda ne mu 2000 nga balina essubi bagenda kuddaka. Buli kimu ng'ama kiwedde. Nga ne Museveni akkiriza kiwedde. Embaata zino ne zitundayo tagenda kusuwalinga abo bilioni 6. Nga buli meeting abaana gye batuuza okukola demonstration gye bawaayo ng'abaana babasiba n'abamu babatta. Mmwe baboyi mmwe.
video kekomewa video yekomewa kuba nina obulumi n'obukyayi ku basajja. Omuntu n'atuuka okufiira mu diaspora mu luumu n'afa n'avunda nga tebatingi Munnayuganda kubanga atya okudda ewaka. Twamaze emyaka 5 mu Amerika ayagala kuddaka. Abalina okukola omulimu ogwo bali mu kuzannyira mu kulya ssente. Ffe tetumanyi batugenda nakulabaka. Kama bakume